ng'ennaku z'omwezi 5 Maachi lwe lwali olunaku olw'entiisa ennyo nnyini ddala eri omukulu amanyiddwa nga Charles Muvawala oba osobola okumuyita Bukenya bwe yabuzibwawo abantu abaali tebategeerekese. Era wabadde wayise olunaku lulamba ng'olunaku olwaleero zigenda kuwera ennaku 2 bweddu bukya omukulu Charles Muvawala yawambibwa n'atwalibwa mu kifo ekibadde kitaategeerekeka. Omukulu Charles Muvawala bw'amala okubuzibwawo posita zaakubibwa nga bw'olaba awo, era posita emu ku zaakubibwa ezabadde zimunoonya zabadde zigamba nti abducted by unknown people amakya g'ennaku z'omwezi 5 March lwe baamuwamba. Era famire ye ebadde ku muyiggo gw'amaanyi nga buli omu yeebuuza nti Charles Muvawala ali ludda wa? Bannayuganda kibadde kyabakwatako? Si bannayuganda bokka wabula ne bannaamerika banne, kubanga musajja alina obutuuze bwa Amerika. Bonna babadde beebuuza ekintu kimu, Charles Muvawala ali ludda wa? Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 7 nga wayise essaawa 24 tubadde tugenda 48 ng'omukulu talabikako, Charles Muvawala alabise olunaku olwaleero. Muvawala alabise olunaku olwaleero. Enfaanana gy'afaanana yeeyo gy'olaba ku screen eddakiika eno. Abasajja baakubye omusajja Charles Muvawala baamutulugunyizza. Embeera mwe baamuyisizza nzibu nnyo. Omubiri gwe gwonna waafuniddwa nga guttulukuka musaayi, nga buli kitundu kya mubiri gwa Charles Muvawala kijjudde enkwagulo. Omubiri gufaanana bubi, gwayaguddwa nti ebyamukoleddwako byandibanga wayiseewo akaseera, wabula omubiri gwonna gukyalungudde ne ssekulungula yenna mukwano gwange. Charles Muvawala yalabise atya? Baamutaddewa? Era kijja kitya okuba nti yawambibwa n'alabika? Information ku vidiyo eno entonotono ku ebyo ebyakazuulwa oba ebyakavaayo. Okusinziira ku Charles Muvawala agamba nti abasajja abaamuwamba Bamusudde mu Kitoogo ekisangibwa e Buliisa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7. Kujjukiza nti omukulu badde baamuwamba ng'ennaku z'omwezi 5. Kati olwanga 5, olwanga 6 zonna abadde talabikako. So leero in fact zibadde zigenda kuwera ennaku 3 kumbi. Charles Muvawala agamba nti abaamuwamba Bamusudde eside z'e Buliisa mu Kitoogo, wabula agamba nti abasajja okutuuka okumuwanda oba okutuuka okumuta nga bye bamukozeeko ettaka ttono. Baamukubye ne bamutulugunya, era byonna birabikira ku mubiri. Mbadde sobola kuwa bifaananyi byonna olw'ensonga nti YouTube eyina etteeka ery'okukwata ebifaananyi ebiriko omusaayi.
n'ebifaananyi ebifaanana obubi naddala ebifaananyi by'omuntu atulugunyiziddwa ng'atuusiddwa mu mbeera enzibu ennyo. So nkuteereddeko ebifaananyi ebiyinza okuba nti no tebisobola kukwasa vidiyo eno. Charles Muvawala olwakomyewo yakubiddeko ku His Excellency Bobi Wine essimu n'amutotolera biki ebyatuuseewo, era nga Bobi Wine yabreakinze amawulire g'okuba nti omukulu Muvawala Alabise. I have just spoken on phone with our comrade Charles Muvawala, the Vice President of UNA, who was abducted after 1 a.m. on Wednesday and has been missing since. He says that his captors dumped him in a swamp in Bulisa district earlier today after many hours of torture. He is gravely shaken by the ordeal. We must all unite in fighting against the lawlessness that has come to define our country. Boboina gamanti na kogera ku ssimu ne comrade waffe Muvawala. Ono nno nga ye Vice President wa UNA abadde yawambibwa oba yabuzibwawo ku ssaawa 7 ez'ekiro oba ez'okumakya ezikeesa ekiro ky'olwokusatu, era ng'abadde talabwako okumala ebbanga eryo lyonna. Muvawala agamba nti abaamukutte bamusudde e Buliisa oluvannyuma lw'okutuntizibwa okumala essaawa ennyingi ennyo nnyini ddala. Muvawala embeera gy'alimu agamba nti nakati ali mu kutya olw'ensonga nti ebyamutuuseeko yatidde nnyo. Wabula Bobi Wine agamba nti ffenna tulina okwekwatira awamu okulwana okulaba nga obumenyi bw'amateeka obw'ekikula ekifaananako bwe kiti obufuuse baana baliwo tubukuba ne tubuteeka ebbali ne bulema genda maaso nakuba nti bubaawo. Of course yembeera eyo. Atamanyi ku Charles Muvawala omukulu oyo nagambye nti ye Vice President w'ekibiina oba association etaba bannayuganda mu North America oba mu mambuka ga America, era nga musajja yaliko mu bakayimbira Dramactors ng'akyali e Uganda wano. Musajja munnakatemba ddala era ategeerera ddala art. Teyali mu bakayimbira Dramactors bokka. Omukulu oyo yaliko ne mu binsanga wano program eyo eya Radio Simba ebiseera we yayatiikirira ennyo. Oluvannyuma lwa byonna yabinyika mu nsuwa eggwanga nyaffe Uganda n'agamba nti kambeerekereze n'agenda mu America eyo gye yatuuka n'afuna obutuuze, era nga musajja mu America awedde emirimu. Wabula abadde yaddako e Uganda, musajja alabika obulungi nnyo nnyini ddala, naye abasajja baamukutteko endabika n'efunga oba baamutulugunyizza ekisembayo nti bw'otuuka omutunuulira oyinza okugamba si yeye okusinziira ku mpisa gye baamuyisizaamu. Ensonga zonna ezaleetedde bino nzibuzibu za kutegeera. Ye ayinza okuba nga anaatubuulira mu interview gye tuyinza okulaba okuva gy'ali bw'anaaba alina gwagiwadde. Abasidi omusunzi njagala okutegeeza ku Agape Christian School. Lino essomero lisangibwa Buwama ku Lyekatebo, aliva ku kindergarten P1 paka P7. Bagamba nti omuzadde twalayo omwana wo tojja kugenda maaso nakuba nti wejjusa. Abasidi omusonsoze lyerinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli vidiyo eno genda maaso okuba nti ogirayikinga ate mukwano gwange. Thank you so much. Webale nnyo okulaba, webale kubaayo, webale goberera.